Bannayuganda amanya Ssegirinya Muhammad Mbaka wa Parliament mu kitundu kya Kawempe North nawadde leero mubiri gwe gubeera era siri bulungi nsaba Bannayuganda munsabire munnange Ntereere wakati nafunyemu n'okwerabira omuntu ajja ebinaamubuuza nti ani abadde wano nga sikyamujjukira kyokka ng'ate wazze atenze mu n'amanya genze ng'ogedde nafunye ekizibu ekyo munsabire baganda bange nga Ntereere nkomewo mu nnomo wakati embeera gye ndi si nnungi era mbi nnyo nsabire olabe nga Ntereere nzire engulu nzire munkola emirimu gyange bwe mbadde ngikola kati embeera gye ndimu sikyasobola kukola mirimu gyange bwe mbadde ngikola ebbanga lyonna nteeke mu ssaala bonna banteredde mirimu nga tugitambuza oli mutawaana era kyensaba Katonda nti Ntereere kubanga nasigazza ssaala ate n'abasawo kubeera nga bankolako nzijanjabe nibe nga nsobola okuwona nga zibitooko naawe siri bulungi bubi nnyo nafunye ekintu ky'okwerabira omuntu ajja nankyalira sikyamujjukira olubuto avaawo nafunye ekizibu ky'olubuto lunzimba lunnuma nemba nga siri bulungi kigatotale siri bulungi neetaaga ssaala abantu okubeera nga bankwatizaako nga Ntereere baganda bange bambadde musajja akola emirimu gyange nga mpeereza abantu bange nga tebakompulayini nga tebatoma kati kendi ku ndiri batandise dde okukaaba so nga buli wayo tebakaaba yembeera eyo gyendimu nemunsabire sobola okutereera.